Erubowa ku lunaku luno lunaku 19 omwezi guno gw'omwenda lunaku lukulu nnyo eri ffe akakiiko kabyokulonda kubanga National Housing Construction Company etukwasa wetuwe ewaayo ekifo kino eri ffe babadde bakikolako badde bakiyoyoota kyali kisiko yali nsiko njereere naye kati mu wiiki 5 basobodde okukola omulimu guno. Tulina okubeebaza nti bakoze omulimu munene nnyo era tusuubira nti n'omulimu ogugenda oguddako ogw'okuzimba amaka gaffe agalubeerera bagenda gakolako era twebaza na gavumenti eyeeyamye ate yeewaddeyo okulaba nti etuweereza ssente ezeetaagisa okuzimba ekifo kino. Kati we tuli kati lino eddaala erisooka y'okubeera n'ekifo kino kubanga we tugenda okuteeka omukolo ogw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga. Nga bwe kimanyi nti puroguramu eyo twagitegeeza eri eggwanga nga tugamba nti ennaku 23 na 24 omwezi guno wiiki ejja abo bonna abanaabatuukiriza ebisaanyizo oba ebyetaagisa kusunsulwamu nga pulezidenti bajja mu kifo kino okwewandiisa ekitwandiisa nomination process. Era tumanyi nti mwamba amawulire mwamaze okuyitibwa era tusuubira mujja kubeerawo ffe ng'akakiiko twetegese. Kakati we tuli wano ekifo kino kiri mu mikono ky'akatebe oba akakiiko akatuyita National Organizing Committee. National Organizing Committee ke kakiiko kateekebwako okukola enteekateeka y'omukolo ogw'okusunsulwamu abagenda kwesimba ku bwa president. Mulimu abakozi ba Electoral Commission, mulimu abakozi ba Minister of Works, mulimu abakozi ba Minister of Health, mulimu abakozi ba Minister of Foreign Affairs, ebitongole by'okwerinda n'ebitongole byonna bya gavumenti ebyetaagisa okulaba nti omukolo ogwo gutambula bulungi. Era tubadde tubeera n'enkungaana wano buli Lwokutaano kuva twatandika okuteekateeka omukolo guno tubadde tutuula mu kifo kino ne tulaba ebintu nga bwe bitambula, biki byetaagisa ate biki ebibulako. Kati olwaleero National Housing obuvunaanyizibwa bwabaweebwa okuyoyoota ekifo kino okiteekateeka bo bamaze ogwabwe bakitukwasiza era olaba kati sente zino zemulaba kati ogwo si mulimu gwa National Housing naye obula kali akatebe ketugambye ka National Organizing Committee kati buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti tenti zino ziteekebwa wano. Eyo tenti ennene bagenda okusunsulwamu bagenda kutuula n'abamemba b'akakiiko k'ebyokulonda nga bayingira awo mpolampola baleeta empabula zaabwe balaga nti batuukiriza byetaagisa oyo yonna n'aba atuukiza byetaagisa nga ne tumusunsulamu ne tumulangirira okufuuka presidential candidate oba oyo agenda kuvuganya ku kifo kiwa president. Otwogerera kati abaliwo kati basuubira busuubizi nti tugenda kukola ki kwesimba ku bwa president naye waliwo bibalina okutuukiriza era bwe twogerera kati emikono gy'abasabibwa mu mateeka okuva mu disitulikiti 98 emikono oba abantu abawagize 100 tuli mu kwekenneenya abo n'abakomezaawo empapula eziriko amanya g'abawagizi tuli mu kuzeekenneenya oyo yonna tuyukiriza ne tumutegeeza kati ekiba kisigadde okusasula obukadde 2 sente za nomination nga bwekyetaagisa then alindire olunaku tumuwe puroguramu lunaku kiki wanajja wano tumusunsulemu. Mwebale nnyo mwebale. Kuyozayoza Electoral Commission okulaba nti efunye amaka oba tegannaba kuggwa naye nga etandise ku lugendo olwo olw'okulaba ng'efuna amaka agagiweesa ekitiibwa. Electoral Commission yatataganyizibwa bwe twagijja ku junction eya Kitgum kuba tugenda kutandika okukola flyover lot 2. Lot 1 yaggwa nga tugenda kutandika lot 2. Bwe baavaawo ne bagenda ku 7th Street waliyo ekizimbe ekya National Housing Corporation ne bagezaako kimodifyinga ne bayingira ne babeerayo naye ate amataba nayo nga gabasumbuwa ate ne bwe twagenza okukola enguudo ezo ne tubayisaamu kumpi omudumu ate we babadde babeera naye kati eno gye bazze tebajja kufuna kutataaganyizibwa okwo ate kifo kirungi
kyangu okutegeka obulungi okusinga Kyambogo gye babadde nga bagenda. Ate nga bwe mumanyi tetukyasobola kugenda Namboole kati kubanga ekifo kyo nakyo kitegekebwa olwa AFCON. Kale kibadde kikigwana okulaba nti Electoral Commission emirimu gyayo egiteeka mu kifo ekijjo okuweesa omulimu ogwo ekitiibwa, kubanga mulimu munene okutegeka okulonda okw'eggwanga okuva ku president okutuuka ku abasembayo si mulimu mutono. Kale ndowooza Electoral Commission kati ejja kwegazanya bulungi nga eri mu kifo ekigazi ate ekiteeketeeka obulungi. Nga bwe muwulidde eno feezi esooka busoosi twakikola wano kwanguya nga tulaba senga tugende Kyambogo nga bwe mumanyi, ate Kyambogo naye wakolebwa okuba nga training center, part of the training grounds for the AFCON. Kale kibadde kijja bakaluubiriza nnyo. Naye njagala kwebaza National Housing Corporation kubanga bwe bajja nga Ministry evunaanyizibwa ku bya infrastructure bajja ne batugamba tulina obusobola okukola ekintu kino mu myezi 2 ne tubeeramu n'okubuusabuusa, naye njagala okubakulisa n'okubebaza tubebale kukola omulimu omulungi mu bbanga ettono lino ebaaweebwa. N'olwekyo kitulaze nti institution zaffe eza gavumenti bwe baba beewaddeyo okukola omulimu obusobozi babulina, era kyetundooza kyetujja okuyongera okuteekako essira, kubanga era feezi ey'okubiri tegenda kuzimbwa balala, era ejja kuzimbwa National Housing Corporation. Tujja kulaba nga esobola okukola ekyo kubanga ministry yange supervising structures zino terina buzibu okusinziira ku kyetulabye wano mu myezi emitono bwe. Nzapulira abakozi ku kitongole kya National Housing Corporation. Kitongole kino kitongole ky'eggwanga ekikola ebyokuzimba ate n'ebyamayumba. Tuli ku kifo kino kye bayita Rweza B Rubowa. Ekifo kino ettaka National Housing yaluwaayo eri gavumenti kulaba nti Electoral Commission esobole okufuna bwe tugizimbira amaka, offices n'emirimu gyabwe gyonna balabe nti bagikolera wano. Tubawaddeko nga National Housing tubawaddeko acres 10 okwo kwe tudesigninze ate ne tutandika n'okuzimba. Mulimu gwe mulaba kati ogwa leero gutuyita nga phase 1 ogusoose guno tugukoze mu bwangu mu wiiki 5 kulaba nti bapresidents abantu abagala kufuuka bapresident Electoral Commission esobole okubatuuza wano enoonyemu abo abaqualifyinga kye bayita nominations. So tuli basanyufu nti ekifo kino tusobodde okukitegeka mu wiiki 5 ne tuzimba ekikombera ekitwetoolodde ne tusitula amasanyalazi amazito nnyo aga 11 kVA ne tugaleeta ku site, ne tusitula internet cable kuva almost ku Munyonyo Expressway ne line ey'okubiri eva ku Old Entebbe Road ne tuzireeta wano. Kati ekifo kino kirimu internet ate ne data eyetaagisibwa ba Electoral Commission okulaba nti Abannayuganda bonna basobola okubalaba ku screen nga ku busobozi bwa data and internet. Tutadeko cameras eza security kulaba bayitawo nebikoleddwa. Tukoze ebintu bingi nga bwe mberaba. So mulimu guno tuli basanyufu nti nga National Housing tukoze mu kiseera kyagwo kubanga nga Minister bwagambye eggwanga libadde terina bwe lisobola okukolera nominations kubanga Chani ne AFCON emipiira bwe yajja yatwala Namboole netwala Kyambogo netwala n'ebifo ebirala byonna. N'olwekyo tuli basanyufu nti omulimu guno nga National Housing tugukoze mu kiseera kye bali bagwetaagiramu.